Museveni. People power, our power. Obwire bwahika kanyachie Vice President wetu Madam Jole Mugisha inviting President wetu agambewo n'abantu bitu. Eddie Mutwe, you stand up and people see you. People power. People power. People power. Abantu ba Bunyoro buriyo. Nukurara kurungi. Obwire n'ubwobu. Kuoneka rukundo yanyu. Kuoneka okushasha kwanyu. Tumanyanga byanyu ni bingi. Ekiba mataka kiryaha. Mbenu musiguzi yahikaha. Nabanisha bantakushisha bwire. Mutende munonga President wito mwana musimbuza arari. Mumwakire mumutero mungaro. Arari, Your Excellency. Arari, Your Excellency. I'm inviting you. These people of Bunyoro are all eager to listen to you. Therefore, it is not necessary for all of us to speak. Mukama wange kwaniriza n'ekitiibwa jangu wano ebintu byogere. People power. Mukama wange kwaniriza arali kuba mungalo kuba mungalo. Ekrakino maze rujungu oba Ruganda. Orunyoro nindumanya kandi ninyenda kubaza orimi ngandikiriya muno. Oluganda murutegera besi. Naye ngenda kusaba. Wadde ngenda kwogera Luganda atenga mulumanyi. Njagala nsabe kyali wange ono Honorable Kanti nga buli kyanjogera mu Luganda nga kiddamu mu Lunyolo. Sikyo? Testing. 1 2. Testing 1 2. Okay. Yeah, 20 microphone here. All right, testing 1 2. Testing 1 2. Testing 1 2. Testing 1 2. Zenali chigoro bya juzi nendaba abantu mazima ngo bwabungi. Museveni yabagirayo emundu bonna n'abagamba nti mwe gana amafuta gange. People power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Okusoka njagala kugamba abaana ba Bunyoro mwenna. Agambira ekyo kubanza kwenda gambira Abanyoro nywena. Sijja siba Hoima district. Atali ba Hoima bonka. Naye abaana ba Bunyoro mwenna. Abanyoro nywena. Bulijjo mbagamba. Ekira bagamba. Nti njagala nga Tupac bwe yagamba nti I'm not sure that I will change the world but I will spark the brain that will change the world. Tupac akagamba alikora obwongo obulihindura ensi kyonka takusagindura ng'omuntu. Kakati nze nange njagala okubagamba agambira kwenda bagamba nti olwaleero bano tulinayo Bobi Wine w'e Bunyoro nga bamuyita Aguda Moses. Bwe nali ekyadondo mu 2017 nga nesimbyewo okubeera member wa parliament. bwakaba ali kyo ate ayisimbire okubeera parliament member
webiro kweze myaka abina kuna msanje nabagamba kino mission yali terina kukoma kuba MP kabagambe iyo mission tekangira bwe MP twali tulina okukyusa Uganda nga tutandikira Kyadondo twatulina kuhindura Uganda ntuka Kyadondo naye njagala okubagamba tetusobola kikola nga ndi omu agambye tasakikola ali omu olunaku lwaleero this is not just an LC5 election agambye kyaleeta LC5 election. This is another start of a revolution here in Bunyoro. Agambye mpinduka ya maana hano mu Bunyoro. Okujja wano ne Aguda tetuli jasibya kulonda bino byokka. Kuija na Aguda tibiri byokka mabundu bwonka. Wabula kana akalulu ka LC5 kagenda kutandika bingi naye nga mission eggwanga Bosco tumujje mu ntebe. Agambye kale no baganda bange mwena ab'e Bunyoro. Agambira bene baitu bena b'Oluganda ba Bunyoro. Njagala kwogera namwe nga ndi kikolobya wano. Agambira kuweza nenya kikolobya. Naye gwe ayina essimu njagala recordinge. Ayina essimu kwata kaitana ako. Ebigambo byako. Kubanga siri sure oba Museveni anazikiriza bino ebigambo okubigamba abantu ba Bunyoro bonna. Abo okubata manyire mu Museveni asakugiriza Abanyoro mukenge bigambo bino. Nasembyeyo nabadde Luweero ne ngamba Abaganda ebintu bye bimu. Agambira sembere gali Buganda yagambira baluwere kintu nikyo kimu. Kati Museveni akankanye. Museveni akankana mpaka mwana pale. So lwaleero nga tuli wano Bunyoro. Kyaleero tuli wano Bunyoro. Olunaku lwaleero nga tuli wano Bunyoro. Kyaleero tuli Bunyoro. Njagala mu making sure eno message etuuka mu buli kitundu kya Bunyoro kyonna kyonna. Agambira obutumwa buno butume mu Bunyoro yonna buli kitwaka. Njagala okubalamusaako nga balamusaako mu linnya lya struggle yaffe ey'okununula Uganda. Agambira ajja kubalamukya mu nsonga ejja kuhindura Uganda. Njagala okusooka okussa ekitiibwa mu musajja ow'amaanyi ennyo gwe bayita Kabaleega. Akwenda kuteeka ekitiinisa mu Kabaleega. Olunaku lwaleero tusobola okwogera nga tuli confident kubanga emyaka mingi nnyo wano waliwo omusajja gwe bayita Kabaleega twamusomako n'omusomako mu bitabo. Agambira mu buhangwa bwa Bunyoro akaba omusajja gwe bayita Kabaleega bakamusoma no mu bitabo. Era nsaba bwe mbanga muzizeemu okutya nga nzemu akatengo nsaba omwoyo gwa Kabaleega gunyamba leero nsobole okubyogera. Agambira omwoyo gwa Kabaleega musirike umukwatawo. Njagala n'okubalamusaako mu linnya lya Lukirabasaija Solomon Gafabusa. Abalamukize omwibala lya Solomon Gafabusa iguru. Tumanyi bulungi nnyo obulumi abantu b'e Bunyoro bwe muyitamu. Bamanyira obulumi bwona butukulabamu. Tumanyi bulungi nnyo n'obwakabaka oba obukama bwa Bunyoro peyini gye buyitamu. Bamanyira obukama bwaitu obulumi buba kuyitamu bubakulabamu. Ate nga ye peyini eri e Buganda, ye peyini eri e Busoga, ye peyini eri e Tolo, ye peyini eri mu bakulembeze ab'ennono mu Uganda yonna. Obulumi obwo buli Buganda, buli Toro, buli mu Bunyoro, abooluganda boona bukusasa kikuŋŋaŋŋana. Njagala okubagamba wano n'okuweereza obubaka Lukirabasaija nti tuyimirira wamu mu solidarity era nga tumanyi nti one day Bunyoro egenda kweyagala era ebere fresh nga bwe yabeeranga. Obutumwa bwa Bunyoro inywena abugambire Kabaleega n'obukama bwona ku Bunyoro niyo egaluka kwayo. Baganda bange mwenna lwe nasembayo okubeera wano abooluganda nywena bwe yasembere ku baana. Nali nzize kubasaba bululu kufuuka pulezidenti wa Uganda. Yalizira nakawana asaba Kalulu okufuuka pulezidenti wa Uganda. Era mu bintu bye nabasuubiza byali bingi nnyo. Ebintu byabalagaliza bikaba bingi muno. Nabasuubiza nti bwe naba ngenze entebe mu ntebe tugenda kumalawo obwavu mu Bunyoro. Akatugamba kwagenda entebe omu ntebe y'obukama kwa Uganda ajja kumala obunaku mu Bunyoro. Twabasuubiza nti tujja kukyusa ebyenzijanjaba n'ebya education wano mu Bunyoro. Akagamba ebyobujanjabi n'ebyobwokwegesa ajja bihindura mu Bunyoro hano. Twabasuubiza ebintu bingi nnyo era mwagenda maaso ne mumpa akalulu era nawangula omuntu agande so olunaku lwaleero wadde saalayira naye njogera namwe nga pulezidenti wa Uganda owaalaali Museveni wa Kiwani. Museveni yabba akalulu kammwe. Museveni atamusoma akalulu kanyu. Kino yakikola ng'akozesa emmundu. Kino kakikola n'akozesa emmundu.
kino yakikola ng'awamba abantu okwetolola Uganda yonna. Kino akakikosa n'ahamba abantu Uganda yonna gyetoloi. Era n'agezaako nnyo okusirisa abantu. Yagezaamu muno nnyo na kubaculiza muguniemu. Yatta abantu bangi nnyo naye yali tasobola kutta idea ya kukyusa Uganda. Akayita abanyayuganda bayingi kyonka akabata kusisa obwongo bwaitu tasobola. Yalowooza nti natuziise naye teyamanya nti no tuli nsigo. Akateekereza tuziikire naye bwangu tuli mbibo twasoga. Olwaleero bwe nkomyewo Bunyoro ate munyaniriza bangi n'abakusinga abanyaniriza. Yaleero mungalukira Bunyoro mumusange mumutangirira bangi muno okusinga n'ababuli. Amaze emyaka 2 n'ekitundu ng'atublokinga nga sina we nsobola kutambulira nga buli we tugezaako okutambula tukuba teargas kuba yali taagala eno message etuuke mu bantu ba Bunyoro. Amaze emyaka 2 atukingireyo tutabaliza abantu abo kwetaga message eno eka abantu. Naye olwaleero tuli wano. Leero tulamu. Ngambye olwaleero tuli wano. Leero tuli wano. Ate okubeerawo kwammwe abangi bwe kuti okuba okwaitwa abangi muno amaanyi usindikire obutumwa bwingi muno. Era nkakasa waali gamu bugumi. Hambala ali akatebe kakota. Weeks 2 ziyise ewiki bize bilo twatandika okutambula mu Uganda yonna. Tukatandika tulubata Uganda yonna. Twatandikira Mbarara mu Ankole. Tukalaba Mbarara omwavu Ankole enyi. Ne tuvaayo ne tugenda Fort Portal mu Tooro. Twarugayo twagenda Tooro mbene bayitwana. Ne tuvaayo ne tugenda Kasese mu Lwenzori. Twarugayo twagenda Kasese Lwenzori nabo Banyoro. Ne tuvaayo ne tugenda e Kabale mu Kigezi. Twarugayo twagenda Kabale betayi Kigezi. Akiyende bale Kigezi baye Banyoro ine. Bwe twavaayo ne tugenda e Mayuge mu Busoga. Twarugayo twagenda Busoga betayi Mayuge. Twavaayo ne tugenda e Busia mu Bukedi. Twarugayo twagenda Busia betayi Bukedi. Twavaayo ne tugenda Mbale mu Bagisu. Twarugayo twagenda Mbale mu Bagisu. Ne tuvaayo ne tugenda e Lira mu Balango. Twarugayo twagenda Lira mu Balango nabo Banyoro. Kati juzi twabadde Buganda mu Baganda e Luweero. Ijozi tubaire Buganda mu Baganda Luweero nabo Banyoro. Ate ng'abo abantu b'e Luweero be baleeta Museveni mu buyinza. Ando abantu ba Luweero nibo baleesere Museveni mu bantu afoke mu kulembesa. Nga bwe mulaba mwe mutwaniriza bangi nnyo yonna gye twabadde batwaniriza in the same way. Koko mututangirire buti bulambali tubaire batangirire musonga ni yemu. Era message nga batugamba message emu. Message obutuma batwaire bumu. Ngambye batuwase mu message. Itwena bakatweza obutumwa bumu. Emitwalo gy'abantu baavaayo ne bayimirira naffe ne batambula naffe nga bagamba ekintu kimu bakoye Museveni baagala Museveni agende kati. Emitwalo y'abantu bagamba bajwaire Museveni bakwenda agende naye agende. Kale n'olwaleero baganda bange ndeese wano message y'emu. Naye abooluganda bali hano obutumwa bumu bwondeesere. Nkomye ndeese wano same message. Obutumwa ni bwo bumu. Era njagala ntandike bweki. Akwenda kutandika atu muntu waitu. Okumala ebbanga ddene nnyo emyaka 37. Okumala omwanya gw'emyaka 37. Kagurupu k'abantu abatono kabadde kafuga eggwanga lyaffe lyonna naye nga gwe bakola gwakuba buli kyabugagga kitwina. Abatoyita muno babaire ne bafuga ensi eno omulimu gwabwe guli kwiba buli kantu naye obanya omulimu. Ne bakumira abantu baffe mu bwavu. Babayita n'omunaku. Ne babba buli kyabugagga. Bayiba buli kyobugagga. Ne beewola ssente mu bazungu naye nga basingayo byabugagga byaffe bye tulina mu ttaka. Bayahola ssente mu bajungu ne basimba ebyaitu by'abano by'abana. Ne bagoba abantu baffe ku mataka. Baatukisibinga amataka gonna. Naye ate okusingira ddala nga basosola ne mu mawanga. Baasingayo n'ekicweka kindi ekyo kusosoora abanyansi obuhangwa bwaitu. Bakozeseza ekintu kimu divide and rule. Bakozeseza ekintu kimu ekyokutwawukaniza. Ate batekinga advantage kubanga basanga nga twebase. Batwaire omugisa abakola bakasanga tugwijagire musisimuke. Era awo mu kwebaka okwo mwe babbidde ettaka ly'abantu bonna. Omukubyamu okuyinja okwo niwo batuyibire ettaka ly'abantu bonna. Bwe baazuula ebyobugagga wano mu Bunyoro ne bajja ne beeguza ettaka mu miles and miles and miles of land. Obwo bazoyire ebyobugagga mu Bunyoro bayeguze mayiro ne mayiro ne mayiro z'ettaka. Ate nga bwe bagobako abantu ba wano ne babinga banyansi abataka. Kati olwaleero baganda bange ekyalo ekirabene baitu nzize kubasaba tuzuukuke.
Twizira kusaba musisimuke. 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 Kabalega. Naga. Nakuja oye. Kati njagala buli kyenjogera nga kyoddamu nga toyongeramu yadde full stop. Ansabire bayira ntayongeramu. Kubanga njagala bino byenjogera lwaleero ne baba bakubimbuza enkya njagala mbiddemu mbyogere the same thing. Abwokuba ebyabalize akwenda bigaruke mu nkawe. Tugere mu maaso. Njagala buli kyenjogera mu kirecording mukitwalire Museveni ate manyi ne Museveni kati alaba live. Ekyakakubaza mu kirecording akwa Museveni taziyitalira kule bitukubaza. Bano abasajja bamaze emyaka 37 nga bagamba kasita mwebaka otulo. Bamazire emyaka 37 bamanyire ngo kasita ino mugira otulo. Era nammwe baagala musigale nga bwebase nga bwe baba buli kimu kye mulina. Bakwetaga muyikale mugwijagire ne bayiba buli kibakakwenda. Tebafaayo oba mwebase nga mwasuze enjala kasita muba nga mwebase. Tebakufaayo bonna bw'olalala njala kasita bw'olaba ino otulo. So baagala mwe mubeere nga mwebase. Bakwetaga muyikale mu byabire. Togolaba baganda bange Mukulu w'Oluganda. olunaku lwaleero singa mbabuuza wano mu Bunyoro ani yali alabye ku agreement ya oil waffe gwe batunda? Hanu ohaya rozera endagaano y'amafuta. Wano ani yali alabye ku ndagaano ya oil nga bamutunda? Ohaya rozera endagaano ekutunda amafuta. Awanike ku mukono tumula. Wanika omukono tukusasule. N'olw'ensonga eyo mission eno twagiyise Wake Up Uganda. Omwana guno tugwesera sisimuka Uganda. Buli kitundu kya Uganda bwe tutuuka bonna balina special problem. Buli amali tukuyika mu Uganda zitekize bukikwisana. Ne wano e Bunyoro yandibadde nga Dubai ya Uganda. Bunyoro yakubaire nengana nka Dubai mu Uganda muno. Wano e Bunyoro muyina obugagga simanyi oba nammwe mubumanyi. Bunyoro anu muyina obuguuda tituwebula mumanyire bugaiga. Wano waliwo obugagga kungulu ne wansi mu ttaka. Ali obugaiga bwa haigulu n'obwa hansi okusa kuhindulirangane. Kale eno njagala obbazuukusa abantu b'e Bunyoro, you are the sleeping giant. Wake up. Abantu ba Bunyoro ninywe enkoota engundu ebyamire musisimuke. Eno Bunyoro ebadde nga historical wano mu Uganda. Bunyoro ebaire historical ebyeyira ebyobuhangwa hano mu Uganda. Kuviira ddala Buruka enyuma kwo. all over Africa, the Bunyoro kingdom, the Bunyoro empire is known. Africa yona Bunyoro emanyirwe buli hantu. Mwe benjogera nammwe mwe bazzukulu ba Kabalega. Iyo abakubaga naijo ninya bazzukulu ba Kabalega. Kabalega yali tasobola kwebaka. Kabalega tiyagwijagiraga. Kati nsaba yonna gyali Kabalega buli omu amulinnya ku mutwe azuukuke. Kabalega mbalaka lisirimuka buli omu omusamba mutwe. Kubanga eyo engeri yokka gye mugenda okwesevinga okubeera basireevu. Nigwo omulingo gwonka ogukutudda kweyo mbwiri. Abantu b'e Bunyoro. Abantu ba Bunyoro. 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 Njagala mbabuza ebibuuzo bino. Ebyabuzo mbiri. Njagala mbabuza ebibuuzo bino. Wabuze ebyabuzo mbiri. Bunyoro eno erina amafuta mu ttaka aga biliyoni ne biliyoni ne biliyoni za dola. Lwaki abantu b'e Bunyoro bakyali baavu? Bunyoro eno erina amafuta hansi mu itaka ga biliyoni na biliyoni na biliyoni. Abakibunyoro takukwenda. Lwaki emirimu oba ne scholarships zonna ez'abantu abagenda okusoma ku oil refinery, lwaki abantu abava mu Bunyoro batono? Habwaki abantu abagenda kusoma amafuta abaluga Bunyoro bataba batiito. Kyembuuza ye gwe bali abatoito baliyo. Babeka abafuna scholarship okuva ne Bunyoro kugenda okusoma amafuta. Bayinga abatungire sitala kugenda kusoma amafuta. Gano amafuta g'Abanyoro oba gabagwira? Amafuta gano gabajala olwo gabagwira. Loolo y'Abanyoro mu mafuta eri ludda wa? Omugaso gw'Abanyoro mu mafuta guli nka. Njagala okubuuza baana bameka wano abakola emirimu mu refinery z'amafuta nga bava wano? Abaana balina mu Bunyoro eno abakola mu kicumbiro ky'amafuta ne baluga wano. Njagala kubuuza abantu b'e Bunyoro. Abuuza abantu Banyoro. Muyina ettaka, one of the most fertile soils on earth. Tulina ettaka erisingayo okuba ligimu hano mu Bunyoro. Lwaki abantu b'e Bunyoro tebabenefitinga mu agriculture? Habwaki abantu ba Bunyoro batatufunamuga mu bulimi? Njagala okubuuza abantu b'e Bunyoro. Akwabuuza abantu ba Bunyoro.
Bunyoro erina some of the best landscape ne tourism attractions wane Bunyoro. Bunyoro erina ensozi n'obusirimuko hamwe n'ebyokulambula bingi. Lwaki Bunyoro te benefiting mu tourism wano? Abwaki Abanyoro batakufuna mu bulambuzi. Wano mu Bunyoro waliwo airports meka eziyamba abantu ba wano. Abantu ba Bunyoro wano tulina ebyesaa ebyonyonyi binga bikuyamba Abanyoro wano. Wano waliwo hotels meka oba stadium meka ezizimbiddwa gavumenti nga zirina kuyamba ebyabulambuzi wano mu Bunyoro. Hano hariho ebisaa ebyokuzaniramu binga n'ebyokukozesa bingi muno binga. Abantu b'e Bunyoro. Akwenda kubabuza abantu ba Bunyoro. Wano waliwo ebyobugagga bingi nnyo. Analebe ebigagga bingi muno. Naye lwaki abaana ba wano e Bunyoro babateeka ku nnyonyi ne babasindika mu nsi z'Abawarabu bafuuke bakadama bafuuke ba house girl? Abwaki abantu ba Bunyoro babasindika mu nsi zaheru niyo basanga emirimu. Abamu mubalaba nga babonaabona nga babatulugunya babakola ebintu ebitasaanidde ate abalala bakomawo nga bafudde. On an average abaana 3 abawala be bakomawo nga bafudde everyday wano e Uganda. Abaana 3 bagalukano bafiire buli kiro kandi ambali bagenda akola babatulugunya. Omukubala abalamu buli kiro agaluka abaana 3. Njagala okubuuza abantu b'e Bunyoro. Akwenda kubabuza abantu ba Bunyoro. Esente ezeewolebwa. Esente ezeewolwa. Zakazimba amalwaliro meka oba universities meka wano? Zakombeka amalwaliro nga Rudi universities nga hano Bunyoro. Njagala okubabuuza abantu b'e Bunyoro. Akwenda kubabuza abantu ba Bunyoro. Bw'ogenda mu malwaliro wano waliyo bw'ogenda mulimu eddagala amalwaliro ga wano e Bunyoro. Bw'ogenda mu irwaliro atayo mubazi hano Bunyoro. Njagala okubuuza. Akwenda kubabuza. Wano amalwaliro gano galina ambulances meka wano? Amalwaliro ga hano galina motoka z'abalwaire zinga. Nandibadde ngenda maaso nga mbuza ebibuuzo bingi naye ansa eri emu. Twagenzera mu maiso n'abuza ebibuuzo bingi kyokka ansa eri emu. Ansa eri nti Museveni ne bayeekera banne bajja ne bawamba ensi yaffe fenna ne batufuula abasireegu ku ttaka lyaffe. Museveni n'abantu be bakahamba ensi eno kyona batugarura mu bwiru mu nsi yaitu. Mumuwulidde mubyetegeraize nga n'amafuta ga wano agamba my oil. N'amafuta gano agamba amafuta gange. So nzize wano baganda bange mizirani bene bayituna Uganda. naddala mu abavubuka abato Nnyo abato muno nnyo abato abasinga obungi temwaliwo mwali mukyali bato Museveni yagira. abakusinga obwingi mutaba Museveni najja mukabato. Ate abasinga obungi the majority mwali tebalina bana kuzaalibwa. abo abaire bayingi muno oti mukabutakazaire. Naye nga waliwo okulonda mu 1980 akabakoma mu mwaka gwa 12 wali wakati wa Milton Obote ne Ssemogerere. akabakoma gati ya Milton Obote na Ssemogerere. Museveni yali one of the small candidates ye Katumba oyo wa 1980. Museveni akaba niwo mutoito munakusingayo akwisana Katumba oyo mwaka okulonda bwe kwagwa n'agamba nti bamubbye. okukoma kwa oyo yagamba mwibire. N'alimba Bannayuganda bonna yadupa Abanyayuganda bonna ne bamwegattako. bamwetera nzawo. N'agamba olutalo bwe lwaggwa obulumire bwahoyira ng'abantu baffe bamaze okufa. abantu baitu bafiire. Museveni n'agamba ekizibu kya Africa ne Uganda be bakulembeze abalwa mu buyinza. Museveni yagamba ekizibu kya Afrika naye mahanga gona abantu abakulembeze abaikala omukulembeze bonna. Kaakati ayina emyaka 37 gye yakamala mu buyinza. ati wayikiza emyaka 37 ali mu bukulembeze. So nzize bagamba baganda bange ayizire gambira ekitabo Oluganda. the solution yakujjako Museveni, no other solution. omulimu gwonka guli gw'okwanayisula Museveni busayendi. Engeri yokka gye tugenda okuwona ababbi wano nigwo omulingo gwonka gw'okukena abasuma hano. mulabye abantu be bagoba ku ttaka lyabwe nga bangi nnyo mulozera abantu banyini babalinga amataka bali bangi muno nga bangi tebabakomposetinze. abangi batabahereza busuulu. Luli twali Kikuube nendaba family ezisukka 500, more than 500 families. tukaba Kikuube yasangayo amaka gakira 500 ng'akagrupu ka Museveni kagrupu ka click ka Museveni abantu abatono abatoito ba Museveni ng'akwataganye n'abagwira abayindi n'abachina. akwataganye n'abayindi n'abachina ne bagoba family 500 babinge family 500 ayitaka lyabo. ate ng'ekyakikoze mu buli kitundu kya ate Uganda. ekyakikozere buli kitwaka kino kya Uganda. agenze babbye ettaka lya apa mu Northern Uganda. bayibira ettaka lya apa Northern Uganda. babbye ettaka ly'Abasoga. bayibira ettaka lya Basoga.
bagenze Buganda babyetaka bayibire Buganda bagibaziro ne mu ankole njagala babulira bannange, and this is very serious. akwenda abagambira no mwankole kandi kintu kya mazima muno. Temubeerawo ne mulowooza nti abanyankole bali bulungi. Mutaikalewo mukategeeza abanyankole bali kulungi. Temubeerawo ne mulowooza nti abanyankole bali bulungi. Mutaikalewo mukalira abanyankole bali kulungi. Deputy President wange ono Madam John Mugisha asobola okubuulira. Deputy President waitu ono asa kubagambira nti n'abanyankole nabo bakaaba. abanyankole bakwamuza bakusula kubanga nabo babonaabona. nabo bakubonaabona. Ate Museveni yeekweka mu bo. kandi Museveni akesereka muri bo. Ayagala mu bakyawe. ina batunobese. Bwatyo bw'abadde akola nga twawulayawula. Tayagala Banyoro bakolagane n'Abasoga. Tayagala Basoga bakolagane n'Abaganda. Tayagala Baganda bakolagane n'Abacholi. Tayagala Banyankole bakolagane n'Abakiga. Bwatyo bw'akola divide and rule. ayitaire n'atwawukaniza. takwenda Banyoro bakwatagane n'Abaganda n'Abasoga n'Abacholi n'Abalango n'Abagisu. enkola eniyegi. Kale nno ndi wano olwaleero ali amukyaleero okubagamba temukkirizanga Museveni baawula. agambire mutaliikiriza Museveni kutwawukaniza. Temukkiriza Museveni kuba dividinga. otaikiriza Museveni kutwawukaniza. Tulina ekizibu kye kimu. tulina ekizibu kimu. ekiruma Abacholi, kye kiruma n'Abanyoro, kye kiruma n'Abaganda, kye kiruma n'Abasoga. ekikuruma Abanyoro, kikuruma Abaganda, kikuruma Abacholi, kikuruma Abasoga aba Uganda yonna. Ebyo ebyokutusosola amawanga bya myaka gya Museveni 1900. ebyo okwawukaniza mahanga. Uganda empya where everyone is equal. tukwetaaga Uganda empyaka enda obwingaliza buli omu. ng'amateeka buli omu gamuyamba. amateeka ebiragiro buli muntu nibiyamba. nga ne b'osanga oyo wa poliisi naye gamu n'abakazi baffe. nabo abakazi babo bagenda mu malwaliro niko gamu n'abakazi bayi. nabo abaana baabwe babonaabona kuba bagenda amasomero ge gamu n'amasomero gaffe. abaana baabo basoma n'abaana baitu mu masomero niko gamu. muze mubalaba akwata ekibundu ng'asiba nakyo naye ng'afuna mitwalo 3. Mwisiraeli mulwana asiba yimira gumundu kyokka nafuna mitwalo 3. nakibagamba mu kampeyini era mwe ba ofiisa ba UPDF n'aba Uganda Police abali wano abe mutulwisiza kubanga bwe tunajjako Museveni omusirikale yenna asookerwa akajja kufuna miliyoni mu ng'omusaala. abasirikale buli musirikale agenda kutunga miliyoni emu ng'omusaala. kati mwe mutubuulira mwagala kusigala nga muli basireeku oba mwagala namwe kubeera free. agambire ninyo mulatugambira mukwetaka kusigala ombwiru lunenyo mukwenda kulugayo mube mubulungi. kale no olunaku lwaleero bakyali bange kyaleero kino inywe na benu baitu ndi wano not only to campaign for Aguda. ndi anu atali abo campaigningira Aguda ku Museveni Kalulu. twagala tukampainingire Aguda mu mulonde. tukwenda mukome Aguda. But Aguda is just the beginning. Aguda eri ntandikwa. Ngambe Aguda is just the beginning. tukutandika na Aguda. ndi wano kubasaba mmwe abazzukulu ba Kabalega mutwegatteko mu mission y'okugoba Museveni. asabira abaluganda tukwatagane tulanga Museveni. twagala kujjako Museveni. tukwenda kuyawo Museveni. ate tusobola okikola. kandi tukusobola kikola akuba tweteranisa. era saawa zino tuli mu kubakyajinga. asaa zino tubateekamu amasanyalazi. twagala kubakyajinga tubaleke nga mujjudde. tukwenda kubayijuza amasanyalazi mwijule. twagala mumanye kiki kye mumiisinze totuwana affairs kuva Museveni bwe yabba akalulu kammwe. tukwenda mukenge ebintu byalabiro emyaka 2 nekicweka kuruga Museveni yafibira singa Museveni teyabba akalulu kammwe singa ebintu byatandika dde okukyuka. singa Museveni atalibira kalulu ebintu bikwene byatandikira era kulabawo. nali mbagambye nti wensooke olutula mu ntebe order number 1 amagye gonna gave ku nnyanja. akatugamba bakusamba ntebe amayiga luga nyanja kiragiro kyokubanza. so by now singa ennyanja yammwe asaa zino ennyanja ekubaire yaitu. kati mwe abasirikale n'abapoliisi mwakafiirwa omusaala gwa miliyoni buli mwezi okumala emyaka 2 n'ekitundu. kolamu ku mathematics awo. abasirikale baganda bange ab'e Bunyoro, abooluganda ba Bunyoro, njagala mumanye nti Bunyoro cannot be free unless Uganda is free. abooluganda ba Bunyoro pulezidenti agambire Uganda tesaa kuba free kwiyawo nywe muli mu businge. And the other way round. mwetolere kintu ekikusanisa. kati kitegeeza nti tulina okukolera awamu bannange. kikumanyiza tulina kukolera hamu itwe namu. buli region erina ensonga lwaki erwana. buli kicweka kirina ensonga bwaki kulwana.
bwe nabadde Busoga n'abagambye nti ebikajjo byabwe n'amasannyalaze ne industrialization erina okukomawo era kyebalwanira kati. Abaire Busoga yabaraganiza amasannyalaze n'ebikajjo byabwe bina bagalukira. Bwe nabadde Lira ne mbagamba ekitiibwa kyabwe kirina okukomawo ne Lira spinning mills erina okuddamu era kyebalwanira kati. Lira bagambirege ekitiinisa kyanyu kijagaluka na Lira spinning mill ye mahuzi einagaluka. Bwe nabadde Etoro n'abagambye nti tourism city kirina okuba nga si kigambo wabula nga kyaddala balina n'okubeera ne airport era kyebalwanira kati. No babaire Toro araganize ebyokulambuzi bibe nibyo byensonga yabo. Bwe nabadde e Buganda gye banzaala n'abagambe balina okulwanya ekitiibwa kyabwe kiddebo balwanye n'ettaka lyabwe era kyebalwanirira kati. Bw'abaire Buganda yagamba ekitiinisa kyabwe n'ettaka lyabwe babirwanirire nikyobaroho hati. Kati mwe abaana b'e Bunyoro mulina okulwanirira amafuta gammwe kubanga gammwe. Abaana ba Bunyoro mulwanirira amafuta abakwagaita. Buli region erina ensonga lwaki erina okulwana. Buli kichweka kiina ensonga y'okulwanira. Kubanga ffenna buli region Museveni alina kyababbyeko. Itwena buli kichweka Museveni alina. So bw'oba olwanirira Uganda naye naawe weerwanirira ng'omwana wa wano. Olwana kulwanirira Uganda kyokka n'ensonga yano ogirwanira ng'omwana wano. Twazaalibwa nga tuli bagagga. Twazaalibwa tuli bagagga. Ensi yaffe ngagga. Ensi yaitu ngagga. Uganda yali ewaddeko Dubai obuyambi. Uganda kaiza Dubai center. Lwaki tuli baavu bwe tuti? Abakito tunakola. Batubyeko emyaka gyaffe gyonna egy'obuvubuka. Batwibira emyaka y'ekituwaza. Batugenda kwaiza. Balondamu Jasi Bajjawa ne Bunyoro n'alondamu Abanyoro babiri. Agamba kati gwegenda twagenda Buganda n'afunayo Abaganda babiri n'agamba gwe sirisa Abaganda aba. N'agenda Buganda n'akomayo bakita n'agamba domaza abo bakyulire. Twagenda Busoga n'akola ekintu kye kimu, mu North n'akola ekintu kye kimu. Bulambala akagenda Busoga eruguru nibyo nakola ebyo. So kati ako ka group kalika group ka Museveni akasooka ne bano be bakozesa era nga bakolonialist bwe bakola nga bafunayo bakolaborators abatono. Embaganize egyo ekyalumu kyonka kolera akakyaka kaiguru kali kikole ky'abajungu kubatulekere nibakozesa abantu abati. Kati nsaba tugobe oyo black colonialist tugobe ne bakolaborata be bonna. Kwenda tubinga ogwo n'abantu babona nabadde Luweero twagera Luweero kakata ne bagamba nti bakola kinene nnyo okuleeta Museveni. Yabagamba ngakola kikoto muno okuleeta Museveni. Ffe waffe batta abantu 50,000 half a million Museveni ajja. Omwavu bakayita abantu 500 afuye miliyoni. Kati amaliriza nga n'abamuyambako n'abagenza abatta n'abaana baabwe n'abatta bonna kati naffe apulaninga kututta. Asembesezeyo n'abamuyambire yabayita n'abaana baabwe yabayita n'abajjukula pulaninga kubamalawo. Naye era n'abagambe nti balina omulimu gw'amaanyi okumekinga shuwa tugoba Museveni kuba be baamuleeta. Asemberaga n'abagamba mulina omulimu gw'amaanyi kubinga Museveni akwali nnyo mwamulese. Njagala okubategeeza baganda bange. Akwenda kumanyisa Buluganda. Saagala muntu yenna. Titukwenda muntu wena. Abalimbe nti no just Museveni ayina tribe jawa. Abadumpe mu Museveni ayinga Buluganda baha. Museveni bwe yali ajja wano yali apulaninga kukola bwakabaka bwe ku ttaka ly'Abannayuganda bonna. Bw'akaba naija akaba naenda okukola obukama bwe wenka. Museveni atulimba nti alwanira democracy teyalwanirako democracy. Akatudupa nti nga kulwanira obugabe bw'abantu atabulwanirire. Yagamba nti alwanyisa kubba bululu talwanyizangako kubba bululu. Akagamba kulwanisa kuyiba kalulu takakirwanisaga. Singa yali alwanyisa kubba bululu singa tabba bululu nga bwe yabba akatuli. Singa yagambira alirwanyisa obululu yakubaira atakuyiba kalulu. Yagamba nti alwanya democracy naye kati ayagala kuleeta mutabani we buna agifuule monake ndi mwana na muzzukulu nani. Akagamba agenda kulwanira omugabe akwenda kuleeta omutabani n'omutabani aleete mwijukulu bifooka byekika. Abantu b'e Bunyoro back in history mulina operation gye mwakola nga bagiyita Nyangire. Abantu ba Bunyoro mulina omulimu ogwo bakozera ne bakwenda Nyangire ne periyo. Museveni mumugambe Museveni twangire. Museveni mumugambe Abanyoro twangire. 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 N'Abaganda bamugambe tuganyire. N'Abaganda bamugambe twangire. N'Abasoga bamugambe bbe. N'Abasoga bamugambe bbe. Ajja genda. Ajja kuyuka wenka. So nga maliriza bannange. Akomaliriza abwire buno. Njagala muzze mu kiraba
nti buli time buli wetuwadde bakimekize very clear nti bakoye Museveni. Bulambali tubaire mwizirani mukirora abantu ne bayisanga ngu omusajja tukamujwa. Museveni yali ayagala nnyo okulimba abantu ti NUP ne People Power ne Bobi Wine bamuwagira eri Buganda yokka. Akaba n'agamba Bobi Wine na Nuupu bagyagira Buganda yonka kyonka ati mukirozeri. Wano tuli Buganda. Nani tuli Buganda? Museveni ayagala nnyo okutwawula. Museveni ayina kutwawukaniza. Naye ate ffe tumuswazizza. Baitu tumuswayize. Kubanga ne Secretary General waffe ono soko emirire bakulabeko. Na Secretary waitona yema kwemera. Ono musajja mu biito, musajja munyolo wa wano. Ono musajja mu biito, musajja wanu. Aguda musajja wa wano. Aguda mutaka wanu. Nubiani munubi wa Arua. Nubiani li munubi wa Arua nabo Banyoro abo. Dani Magic mama wa Kiryandongo tata we walira. Dani Magic Munyoro wa Kiryandongo ise walira. Ndabona Banyoro. Kale fe batusanze nga tuli wamu, they cannot separate us. Abatusangire tuteteraniza batakusa kutwawukaniza. Njagala basaba Baganda bange. Akwenda kusaba abooluganda mbasaba twegatte ebigambo byaffe tubiteeke mu action tujjeko dictator Museveni. Akwenda ebitweteranize ebigambo byaitu tubiteeke mu nkola tuhahaze mukulu Museveni ogwatwanzi. Tuyinza obutakikola mu lunaku lumu oba mu wiiki emu. Tusobola obutakikola mu wiiki emu mulundi kiro kimu. Tuyinza obutakikola mu mwezi gumu oba mu mwaka gumu. Tusobola obutakikola mu mwezi gumu n'omwaka mwaka gumu. Naye tetulekera buli lunaku, make sure you put one foot in front of the other. Buli kiro oteeke kigetero kimu kimu. Buli bw'otambula making sure todda mabega. Buli bw'okulubato tagaluka nyuma. Making sure ogenda bugenzi maaso. Mulole mugendo maiso honka. Bwe tunagoba Museveni awo tujja kufuna emirembe mu nsi yaffe. Bwe tulabibinga Museveni tujja kuba n'obusinga bwingi mu nsi yaffe. Awo tujja kubeera ne railway nga zikola. Awo n'otujja kuba ne gaali y'omwika n'ekola. Awo tujja kubeera ne fairness mu kugaba emirimu. Awo n'otujja kutunga obusinga mu kutunga emirimu. Awo osobola okubenefitinga amafuta go nga sigabagwira. Awo n'otujja kubeera amafuta gatali gabasuma. Ennyanja yammwe ejja kuddamu efuka yammwe nga si abachina na famire ya Museveni. Ennyanja ejja galukira abataka etakeri abachina na famire ya Museveni. Ojja kuddamu mukuna akatale ek'ebirime byammwe. Ojja kugaluka mutunga akatale k'ebirimu byaitu. Hoima oil city ejja kufuuka oil city ebyaddala nga si bya bigambo. Oil city Hoima egenda kufuuka oil city ya mafuta atali by'okutupaduka. Mujja kumanya obugagga bwe muyina under your soil, under your land. Mwijja kumanya ebyobugagga ebitulina muyitako okwo hansi. Mujja kweyagalira mu ddembe lyammwe nga tewali akusiba nga tolina ky'okoze. Twijja kwegonza mu businga bwaitu atali omuntu akutalibaniza. Ebyo byonna musobola obikola bannange nga tumaze kujjako dictator Museveni. Ebyo byonna tusabikola tumazire kuhahaza mubandira Museveni. Kuba olunaku lwaleero yekyakola kwekwekumira mu buyinza nga yeewola ssente nga bwe bamugamba asingeyo ng'asingayo bya bugagga byammwe eby'omu ttaka. Habwokuba kyaleero kimwikayize mu nsi buli bw'aba nakola amabanja atunde asimbayo ebyayituwe n'alya ssente. Bwe tukwatagana nga tuli mu nnamba nnyingi nnyo ate olaba n'abali wano mwekka singa musimbula ne mugamba naffe tulumba site n'abali eyo bonna bonna tusobola okugjako dictator. Agambire singa tukwatagana itwena tukusakuyewo dictator Museveni ogwo. Njagala mumanye nti tusobola kikola nga tuli organized. Ekyo tukusakikola tweteranize. Temulinda ba MP oba ba meya bakulembera naye mwenga mwe mwekolemu omulimu mwenga mwe. Mutalinda mekulembeza meya rundi chairman tukolamu omulimu. Iko mwekole mitwe. Kati naffe nga bwe moving around the country. Naye tweteranize ngo abantu bakulu batali batali yona. Mubeere attentive kubanga mujja kulaba ng'essaawa etuuse. Mube bamagezi muno mujja kuleta eki. Essaawa bw'enaabanga etuuse mbasaba temusigalanga ewaka. Bwira bubulika mutali sigala omuka. Essaawa bw'ebanga etuuse mujjuzanga zisite zonna, mujjuzanga Hoima ne mujjuza Amasindi ne mujjuza amakubo. Obwira bubulika nintuze buli kichweka kyonna matawuni ebyalo. Twakakubeerayo nga tubalinze. Tujja kuba tubalinzire. Temutyanga baganda bange. Mutalitiina. Njagala okumaliriza ebigambo byange. Akumaliza ebigambo byo mugamba jjukiza nti ettaka erino lyammwe si lya famire ya Museveni. Akutuyindukiza ngo ettaka lino lyaitu tiriri
yenju ya family oyo ali wano alina gagaza wano alina kugagawaza mu si family ya Museveni. Amafuta agali ano galina gagayita itwe atali family ya Museveni. Ebyobugaga ebiri wano birina kulaakulanya mmwe si family ya Museveni. Ebyobugaga ebiri ano birina kulaakulanya itwe atali enju ya Museveni. Ate mbasaba temubeera silence, temukkiriza basirisa. Bayiraba mutali chulera mutali kiriza kuchulera. Mubibaze. Mwogere ku bubbi. Mubaze abusuma. Mwogere corruption. Mubaze abuli bwenguzo obusuma nguzo. Mwogere ku busosoze mawanga, mwogere ku tribalism. Mubaze abugwauka ndendini. Tinge out temukkiriza bakisatiisa. Muteke yakala mutakiza ku batali banzuti. Nawulidde nti baagala kumpita. Awuliega ngo bakwenda mweta. Mbanyonyere biki bye nabadde njogera. Abagambire babagenda basi. Njagala basaba bino bye njogera mbiteeka ku social media babiwulire nga sinaba na kutuuka. Agambire ebyabaliza mu biteeka mbeo. Atagana mpito bimbuza nja tambuza na bigere ngendeyo. Mubala mweta mwabuza kurubasa bigere gende bagambire. Njagala Museveni omanye nti tetukutya. Museveni amanye nti tumutina. Balimba bazadde baffe naye ffe tosobola tulimba. Okadumba bazaire baiti tetujja tutegeera okusinga. Tukumanya kukira. Ate tuli bagezi. Tuli batoito kati tuli bagezi. Ate tetukutya kubanga tulina babanda. Tetukutina kutaba babanda. Namaliriza ebigambo byange. Namaliza ebigambo bye. Wadde twaze kubazuukusa. N'obutwatuyizirege kubalimba. Njagala okubasaba jangu muganange Aguda. Asabire Aguda ije. Njagala okubasaba. Akwenda kusaba. Muveeyo bangi nnyo ku Lwokuna. Muyija bangi muno ebiro kyo kyakana. Mugende mulonde. Muyija mukome. Aguda njagala okukwasa umbrella eno. Era namwe abagenda okulonda mugende mulonde Aguda ono. Manyi nti Museveni abadde agezaako nnyo okulaba nga bakyayisa okulonda. Museveni ayikaire n'agenda muno balabyawo wakwenda. Nga bwe mugenda ne mulonda omuntu wakiri alangirira namba 3 oba namba 4. Kumukoma omuntu we n'alangirira owo wakwenda. Ayagala mu bikyawe ebyokulonda. Ayekwenda muno oba okukoma. Temubivaako. Mutatiina mutabirwawo. Naye njagala mumanye okulonda kwokka tekumala. Kwenda mwetegereza okukoma tekumala. Okukoma tekumala. Muyina okubeerawo nga munyiize. Muyina kuyikalawo mutabukire. Ne mukuuma akalulu kammwe. Mulina kalulu kaitu. Ate bw'agezaako okubba akalulu ke. Bw'ageza kuiba kalulu. Bw'agezaako okubba akalulu kaguda. Bw'ageza kuiba kalulu kaguda. Awo we tutandikira. Awo tutandikira. Awo. Njagala mumanye. Kwenda mumanye. Njagala mumanye bannange. Akwenda tumanye abatali bange. Nti eno esobola okubeera beginning nga olutalo lwatwala Museveni we lwava eruwero luno lusobola okuba e Bunyoro singa bagezaako okukwata kalulu kaguda. Mukitwale nti mubalabe kalulu kaguda niwo tukutandikira. Temuwuliriza bano bannabbanja. Mutawuliriza bannabbanja. Kubanga omuntu bw'aba asobola okubba amabaati aba akyabagamba ki? Omuntu akyakwiba amabaati akyakwiba kyekindi. Njagala okubasaba bannange. Akwenda kusaba abooluganda inywena. Mugende bino bye mbagambye mu bigambo abalala. Ebyo babagambye bino mubigambire abandi. Mumanye nti wano ffe tetuli ku kinyumo. We are not here to have fun. Bamanya muti tukusandala titizire We are here to charge all of you. Twizire kubateekamu amasanyalaze inywena. Buli omu ku mmwe asobola okufuuka Kyagulanyi. Buli muntu mulinyo asakufuuka. Buli omu ku ffe asobola okufuuka Aguda. Buli omu mulinyo asakufuuka Aguda. Mubeere attentive. Mubeere smart. Mube marungu. Temukkiriza basiruwaza. Mutakiriza kubadomasi. Mutakiriza muntu kuwa mutwalo gumu mitwalo ebiri. Mutakiriza muntu kuwa mutwalo egumu ebiri. Museveni baleetera nonsense wa mutabani we. Museveni ataleeta obudogo bwa mutabani we. Temukkiriza Museveni kubasiruwaza. Muli bagezi nnyo okusinga bw'alowooza. Mutakiriza Museveni kudumaza banyo. Njagala okubeebaza olw'okuvaayo abangi. Akwenda kusiima abo kwamwizire bayindi. Mbalinze ku lunaku luli nga ffenna tusinkanye. Mbalinzire ekiro kiri. Mbalinze ku lunaku luli nga ffenna tusinkanye. Mbalinzire ekiro kiri twikirayo. Ffenna tugamba enough is enough. Twena ntugamba bihoire. Museveni must go. Museveni kywanganiza. Gamba enough is enough. Enough is enough. Museveni must go. Museveni must go. Enough is enough. Kumara. Museveni must go. Museveni inagenda.